Projan Media TV Live yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kw'oli era nga wasubscribinga n'onyiga akade ng'essaawa zino oba olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe. Omukyala ono ng'akola mwasuze mutya ku NTV era nga mukyala inspirinze abakyala bangi ab'enjawulo mu ggwanga. Omukyala ono olunaku olw'eggulo yavudde mu mbeera olw'ensonga ya Speaker Rebecca Kadaga okubaako decisions yakoze. Mu zino decision mulimu ez'okuwa ba member of parliament obuwumbi 10, ekintu ekyanyizizza abantu ab'enjawulo. Farida yavuddeyo ku Twitter n'areplyinga Speaker ono nti yamureplyinze ebigambo bino nti tomorrow you will come to us crying Neo, how you were used and discarded like Angabo condom. Ng'agezaako mugamba nti enkeera lujja kukya ojjenga odduka emisinde ng'okaabira abantu ng'oli awo wenna okaabanga olwana oluto nga olinga condom gye bayita ngabo. Condom ezo tuzijjukira bazikozesanga edda era zaavaawo nga okaaba bwotyo era nga olinga condom eyo enkozese. N'ayongerako n'amugamba ebigambo eby'enjawulo naye Speaker yasobodde okumuddamu n'amugamba nti for the start the members of parliament have recorded advocacy messages in English and the local language of each MP. I hope you have listened to it. N'agamba nti bamemba ba parliament bayina obubaka bwe bawandiise mu lulimi olwa wansi oba olw'abantu lwe bayinza okuba nga bategeera. N'amugamba nti kansuubire wayiseemu n'obiwulira n'obitegeera bye bagamba. Naye Speaker bamuwadde level omukyala amanyiddwa nga Farida era waliwo n'omwami wano yayingiddemuko n'agezaako mugamba Farida kyokoze tekiriiyo, tosobola kubanga oddamu buzibu otyo Speaker ate nga naawe oli public figure, ate public figure atakola program za buseegu okusobola okubanga ayogera ekigambo condom mu public. Naye public figure akola ebintu ebikwata ku bantu, ayina following ey'obuvunaanyizibwa. Era Farida n'avaayo n'asobola okubanga amwetondera ng'amugamba ekintu kye yakoze si kirungi era asiima, naye nabo babeere considerate eri abantu okusobola okubanga muyamba ku bantu. Projan Media TV yonna gy'osinziira, commentinga, likinga, subscribinga.